ensonga enkulu yange yakubanga omwana yensobola omulaba wemanjagalidde ate nga nsobola omuwe. Breaking news wenjogerera sawa zino kibanze kubanga kikonfamingibwa Chosen Becky naye avuddeyo mu maaso ogenda kubanga omwerabirako abadde aloga omwana ye taata we mu maaso ogenda kubanga byonna obinyonyoka nga bale nkola ya faka video madden sapo kampere kale kamera kasotambula katukire bonna banjagadde kumanya kweno information dala bana ba team Chosen Becky wamone team dictator Amiri making a chino video ogisharing weda bagamba mbwana boy dictator Amiri yaloga oyo mwana oba nedda ngenda kwamba mbibabulira maaso ogenda kubanga obinyonyoka subscribing akadika jam personalize okateke more so that let's separate ku chimeshi tuko mu kwanga obirenga awchifuna amopoda wonyine nyongero kujukiza jero airport pick up walinyo kupickinga ku airport number yawo sembe 87 walinyo kupickinga women boxing mgambi number inajiji kwanda boy aja kubanga akuchima ku muwendo gwa wansi dala kale katuyongereyo na mawulire gafe agalero wenyogera sawa zino Chosen Becky amazida okubanga akufaminga kigambibwa kubanga tata woyo mwana oyo mwana tata we si dictator Amiri eranga mujukira bulungi Chosen Becky yatandika kuyima nga ayina omwana ate oyo mwana hayo yenyini agambibwa kubanga yoyo omulwadde omulaba mu ka video yawo Chosen Becky kana ka video avaka postinga ku TikTok Instagram ku TikTok tekali iyo njagala okalape bulungi nnyo kubanga ombulira wanda boy information oyo omutera mujja wano okawo bisanga chovana kugamba subscribing commenting awo obolowoza tata woyo mwana kwanga tata woyo mwana awe bali bawukana ne Chosen Becky kigambibwa kubanga Chosen Becky ya mugoba namugamba sagala kulaba hanga osemberera abana bange since toyagala okubawereza obuyambi sagala bagenene bakuchaye nako katata woyo mwana nagamba ati no mwana oyo golemera ayino kulaba bajajja baabwe ayino kola ki mubimanyi ebyekika naddala abaganda beyo Masaka nze mbatya waliyo yansubiza nangamba promotero yangamba ko lumuntu kwe wanda bwenzi solo kusindikira jembe nolida bakone ngamba nedda nsonyiwa tobinsindikira awo nyini asigenda kubanga nsuka unjagala ombudde ndoza mu comment section olowooza tata wo mwana asobola kubanga akola ekintu ekyo koza basinga bavudde ne bagamba buno yeye era namasawo nasobodde kubanga mufuna abavulire ddala yeye yasindise edogo oba nedda mumbulire mu comment section. Banange Chosen Becky sorry obulumi bwolimu tubulaba kati kankubulire ffena tubeera n'abaana ng'abaana abo bataata baabwe betubeera nabo nga si be babazaala okiwulira naye omwana bw'alwala ekisusse omwana omutwalako ewaabwe twalira omutaata w'omwana omwana siganye mwenna mbagala naye njagala omwana wange nze omwana wange tasobola kutandika kulwala nembeera essuubi lyange ye mukisa ye mukulembeze wange ye ATM machine yalina okusalawo okusooka n'okusembayo ono gwolaba lissanyu lyange yaleeta emirembe njagala omwana wange ono mwagala ebitenkanika abageya kumumanya kumusiriwalirako bulaza okusanga obusi siganye mwenna mbagala naye njagala omwana wange njagala omwana ono gwolaba essuubi lyange yeddembe ye mukisa ye mukulembeze wange ye ATM machine yalina okusalawo okusooka n'okusembayo omwana n'atandika okuzannya ate ensonga enkulu si yamujja kumwana ensonga enkulu yange yakubanga omwana yensobola omulaba wemanjagalidde ate nga nsobola omuwa ekyo kyemansobodde nga ndi naye obanga mulabe ensonga nala mwana wanjera mubatiza musa mu ddiini yange gyendi eri musajja mukatoliki ne mwamanzala mukatoliki naye kirajakulaga bazadde be baagala olaba omwana naye tebamumanyi kati kiba kyabulabe nnyo nze ne musajja muganda nteekeddwa okuba nga ndabirira omwana ate musajja mukulu siteekeddwa kulabirira omwana ensonga enkulu eri nti njagala mpe omwana mulabikira ekitagisa mutwalire bazadde bange mulabe anafe bakulejja wange nga yali agala omulabe sinafa nga tiramulaba nakyo kyane omwana ekyo kyemansobodde naye kiweereza buweereza olusi nga tategedde nti zekiweereza ekiri ku mukwano nti njagala kumwagala twayawukana nange nina omukyala n'abaana bange naye ate omwana wange oyo aliyo gyali bale mukulu amakulu mukyo babe bamwetaaze mugambe mukubira mumpereze mulabe okitegeere so tekiri mu sayansi mulala nti oba ki
ekyateekeddwa kikola kubanga akimanyi kimuva matako. Omwana we maze ebbanga myaka ng'ebiri n'ekitundu nga simulaba, oyagala omulaba ate n'agamba kulira maama we, naye bw'okubya nazaalawo nazaala naye yennyini ate n'alemera omwana ne weewuunya ensonga lwaki omwana we bamwesibyeko nnyo okulaba ng'ate mu kika gy'azaaba tebaagala abeere. Kiba kyewuunyisa. Basi kitegeera ekiri emabega w'ekyo ate ng'ebbanga litambula. Omwana ali myaka 3 n'ekitundu tamumanyi siri musajja yekka n'abaana basimya wakati nkola nfuna sente zange masobola omwana alina okukimanya ekyo, alina okukola ekyo. Abaana batakikoze ekiddirira tebajja kulaba mu mawulire, ajja kuba akiraba. Byonna n'emikwasa gwe yategeka byonna obiraba. Mu kifo ky'okuloga omwana omuto, lwaki oba tologaamu taata we oba maama we? Kuba omwana muto aba talina musango. N'ologa omwana omuto atalina kye yali akikoze na kimu, gwe n'obeera eyo n'osanyuka. Abantu nga muyina emitima emibi. Omwana wa Chosen Becky talina muntu gwe yali asobeza n'omu. Mukazi watu ali mu maziga, omukazi abadde abeera happy ali mu maziga. Abazadde ekyo kituwe ekyokuyiga, tulekerawo okutimba abaana baffe ku social media. Abantu abeebiiso bali waneeno, abantu abatayagaliza bali waneeno, abatatwagala kubeerako basanyufu. Tukuuma abaana baffe, tubakweke. Bino ebyokupostinga abaana tubikomye. Abantu balina emitima emibi. Eriyo omuntu ng'atunuulira butunuulizi mwana wo n'afuna ekizibu. Eriyo abantu nga ye tasobola kulaba mwana wa myezi 2 nga tamutunuulirako bwali, wamutunuulirako omwana afiirawo ku sport. Ekyo abantu abamu mukimanyi. Ng'oyo omusajja amumanyi ku kitundu ku kyalo, ye tatunuulira mwana atannaba kuweza mwezi oba myezi 2 nga tamutunuulira. Era wamutunuulirako bwati omwana afiirawo. Kati kyekyo ekiri ku baana baffe tupostinga ku TikTok wano ku social media. Abantu abamu tebali menti kutunuulira baana bato. Nga watunuulira omwana omuto ng'awulira enswalwa muli, omwana oyo aba agenda kufuna ekizibu. Abantu abatayagaliza bali waneeno. Ate eddogo lyanguwa nnyo okukwata omwana omuto, kuba omwana omuto abeera innocent. Talina kibi kye yali akoze muntu yenna. Naye gwe omuntu omukulu bayinza okusindikira eddogo, nayo ne lituuka ne ligamba kati ono yabonaabona dda, ali mu kubonaabona, ne likyuka ne liddayo. Naye gamba oli gw'otusindiseeko, ate naye ali mu kubonaabona. Oba mukitegedde? Kati tutwale omukisa guno tusabire sisita waffe, omwana asooke bambi, addemu asanyuke.